أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange mwenna ab'ebitiibwa bujulizi ki obulaga okukungubagira omuntu gw'oyagala ng'afunye obuzibu bujulizi ki obulaga onfuna bulungi oba waaki wandibadde ng'okaaba ng'omuntu gw'oyagala akuvuddeko oba waaki oba lwaki bano abantu b'enju ya Nabi Muhammad wa Ahalbayt alayhi salatu wassalam ebiseera byabwe nga bafunye obuzibu ng'ennaku ze battibwa nga Imam Hussain olunaku lwattibwa olwa Shura nga 10 Muharram lwattibwa omulabe w'Obusiraamu Yazid onfuna bulungi lwattibwa waaki abantu bandibadde bakungubaga ne bambala black ne bakola buli kimu lwaki bandibadde bakikola onfuna bulungi bujulizi ki obulaga nti omuntu waakuvaako okungubaga maybe omwana wo afudde n'okaaba kuba bakiyita bidia nti okaaba onfuna bulungi kuba bakiyita bidia nti omuntu waakufaako n'okaaba bidia abamu bagamba oba bujulizi ki obulaga nti abantu b'enju ya Nabi Muhammad ebiseera byabwe nga bali mu buzibu kati ng'olunaku omukulembeze w'ejjana lwattibwa Imam Hussain muzzukulu wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabi gwagamba nti Hussain minni wa ana min al-Hussain nti Hussain ava munze kubanza azaala Fatima amuzaala wa ana min al-Hussain era nange nva mu Hussain kuba yagenda okuzza meseji yange lwaki twandibadde tukaaba okukungubaga ennaku ezo abantu nga tufunye obuzibu oba ennaku ezo nga abantu b'enju ya Nabi Muhammad bafunye obuzibu nga abalabe b'Obusiraamu ba Umayyad singa ba Umayyad nga babasenga we batta Imam Hussain e Karbala n'abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ennaku ba Zainab ze bagumiikiriza e Karbala okumala ennaku 3 nga tewali mazzi lwaki twandibadde tukungubaga kitwagala okubeera nga tutunuulira twagamba nti omuntu waakuvaako gw'oyagala kiri mu butonde okunyolwa nga neibawo we yandikuvuddeko n'onyolwa nga mubadde muwangaala bulungi gwoba ng'osobola okaabira omwana wo n'onyolwa omwana obadde omwagala alhamdulillah oba ng'osobola okaabira maama wo bambi n'onyolwa maama wo obadde omwagala naye akuvuddeko ate nga Katonda yagamba nti okumukolera ebirungi okugondera amateeka ge wa wasaina li insana biwalidayhi husna twakukakasaako kitukakatako abazadde okubeera nga tubagondera naye Allah wadde nga atugamba ebyo byonna ng'osobola okunyolwa ng'omuzadde waafunye obuzibu omwana wo ateekako shariti nti naye wagamba nti genda mu shiriki togenda n'ekyo gwe omukwano wadde ng'oyinza okunyolwa nga maama waafudde ne Katonda era amutaddeko shariti ne baswahaba bwe bate wadde abamu bawa bayi Nabi Muhammad mu muti gwe mu Hudaybiya nga twa Suratul Fatiha ya 18 naye era still wadde obaagala era nabo bateekako shariti mu Suratul Fatiha ya 10 faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi akyuka nava ku bayi aje yakuwa yeri azamanya yekka era tugenda mu punishing ne mu Suratul Fatiha ya 29 wadde abamu baswahaba Katonda yabasiima naye agamba nti minhum ateekako shariti nti abamu kubo naye ate waliwo abantu banju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anfuna bulungi waba aboogerako tateekako shariti kati nga kulla asalukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba bagambe sina kyembagaza okujja okwagala abantu b'enju gwe Muhammad abantu bwe bati ab'enju ya Nabi Muhammad abasika ba Nabi Muhammad nga we twalabanga aya 67 Suratul Maida emaze okukka Nabi n'akwata omukono gwe Imam Ali n'aguteeka waggulu n'agamba nti man kuntu mawla fa hadha ali mawla buli abadde amanyi nti nze mukama we n'olwekyo Imam Ali ye mukama we ne mu hadisi endala teyalaga nti just mukwano gwe nga we tweyambisa Suratul Bakara ya 257 yali ategeeza omusika we onfuna bulungi abantu abo bonna n'olwekyo abazzukulu ba Nabi ate abasika ba Nabi bateekeddwa okubeera nga twagala ne tugoberera Katonda yafuula okubaagala nga tekuli shariti Surati Shura ya 23 bafuna obuzibu tunyolwa omukulembeze w'ejjana
mukulembeze wajjana nabbi anyolwa nga Hussain afunye obuzibu e Karbala. Ekibuzo kiri nti waliwo nabbi eyanyolwako ng'afunye obuzibu oba ng'omuntu waafunye obuzibu? Waliwo nabbi eyanyolwako n'akungubaga ng'omuntu waafunye obuzibu? Nabbi Yakubu alayhi salatu wassalamu amala emyaka nfanfe ng'akaabira Yusufu, nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu. Muswatili Yusufu aya 96 n'atuuka n'ekiseera amaaso ne gaziba n'afuuka muzibe naye ng'akaaba. Yali akimanyi nti Yusufu tafudde naye yakaaba. Ate Imam Hussain gwe batugumbula, gwe bamala okumutta ne bagamba ebisolo bimulinnyeko, waki nga tetukaaba? Omukulembeze w'ejjana Imam Hussain, Katonda gwagamba nti okwagana okugoberera tteeka, waki nga tokaaba ng'ojjukidde Yazidi omulabe w'Obusiraamu engeri gy'attamu abantu b'enju ya Nabbi Muhammad e Karbala? Ne Ibn Taymiyyah yennyini n'agamba mu Bidaaya wa Nihaaya nti Yazidi yatta Imam Hussain because Imam Hussain yali agamba qad akamta as-salata wa ataita az-zakata wa amarta bil ma'ruf wa nahaita anil munkar. Yali agamba abantu nti muyimirizeewo swala, muweeyo zaka, mukole emirimu emirungi. Waki omuntu bw'atyo eyali ku message entuufu, waki nga tomukaabira? Tweyongereyo. Nabbi Yakubu akaabira mutabanyi we Yusufu era n'atuuka n'aziba. Falamma anja al-Bashir alqaahu ala wajhi fartadda basira. Paka Nabbi Yusufu yatuma omuntu okujja n'esaati n'amuyisaako nadda engulu. N'ekyo kino kiraga omugaso gwa tabarruki nti wofuna omuntu omutukuvu n'ogenda ku ntaana ya Nabbi Muhammad n'oyisaako saati, osobola ogikozesa nga tabarruki, osobola ogikozesa okubeera nga owona tekirina buzibu, kisibidi nga mwe bagamba. Nabbi Yusufu yasooka okukikola. Ne Nabbi Muhammad yennyini akaabira maama we Amina. Kiraga nti w'okaabira omuntu wo ng'afudde, oba okaabira abantu b'enja Nabbi Muhammad sibbidi awendi. Nabbi Muhammad yennyini maama we waafa agenda ku ntaana ye n'akaaba kyamuyisa bubi, n'akaaba kyamuyisa bubi. Sahih Muslim volume eyokusatu page 65 yakaaba. Zara Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qabla ummihi fabaka wa abka man hawlahu. N'akaaba n'amekinga n'abaaliwo ne bakaaba. N'olwekyo okaabira omuntu gw'oyagala si bid'a. Mu bufunze Nabbi Muhammad yennyini yasooka okaabira Imam Hussain. Mu bufunze Nabbi Muhammad yali asooka okaabira Imam Hussain kuba yali afuna wahayi, obubaka wadde nga ekintu kinaba kutuukawo. Twakitunuulira mu bisomo egy'enjawulo nga Suratul Anbiya 73 ne ayati endala. Ate nga kyayogera bubeera bubaka Suratul Najm ya 3 Salama mama waffe w'ekitiibwa mu kitabo Al-Hakam ne Shabul ne mu kitabo ekirala Al-Mustadrik al-Sahihain volume ey'okuna page 398 Salama kitabo ky'Abaganda baffe Basunni agamba nti yalaba Nabbi nga feesi ekyusa ali mu kkaaba ng'akutte ettaka emyufu, n'amubuuza nti kiki ekyo? N'amugamba Jibril azze n'antegeeza Imam Hussain bagenda okumutta n'abantu bange, n'akaaba. Hadisi emu mu kitabo y'Abaganda baffe Basunni nti yamuwa ettaka n'amugamba nti weririkyukanga ne lifuuka emyufu ng'otegeera nti bamusse Imam Hussain alayhi salatu wassalaam. N'olwekyo mu bufunze okulumwa ng'omuntu waakuvuddeko kiri mu butonde, nga woonyolwa ng'omwana we afudde, naye ate bano abantu Katonda baafudde okwagala n'okugoberera nga tteeka. Waki nga tolumwa barromodozi ekyokulabirako abasika ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama? Buli lwe tukola gino emikolo abantu ne bakaaba mu nnaku za Ashura, banfuna bulungi oba naawe n'olumwa n'oyita bamaseeka ne basoma dduwa, kikuyamba abantu okuba nga bakyasinza Allahu subhanahu wa ta'ala. Kifuula abantu okubeera nga bakyatya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyongera omukwano eri Allah, onfuna bulungi ne Nabbi we n'abantu be. Kyongera omukwano. Gino emikolo gijjudde baraka, w'oliisa abantu oba n'obanywesa amazzi baraka, nga we twagamba nti as-sadaqatu tamna'u sab'in naw'an min anwa'il bala. W'oliisa omuntu n'omuwayo wadde kasodaka akatini amazzi,
kigoba balance nvu ng'esinga okubeera nga entono obutagwa ddalu oba obutalwala bigenge. Funa bulungi mukolo gijjudde baraka, gyongeza riziki, gireeta magfira. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abafumiintiriza nga tuyiga eddiini yaffe. Akafunye nsaba obeere ng'osharingira omulala. Wassalamu alaikum warahmatullah. Mm-hmm.